Ekisa ky'Omukama kinaagendanga nange. Ekisa ky'Omukama kinaagendanga nange. Ekisa ky'Omukama kinaagendanga nange. Ennaku z'obulamu bwange kinaagendanga nange. Weewaawo mukwano gwange, kansuubira oli bulungi olw'ekisa kya Katonda era nkulamusizzaako nnyo mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda omulamu. Omutume Pawulo awandiika mu kitabo eky'Abaluumi essula ya 6 olunyiriri olusooka n'olwokubiri agamba nti tunaayogera tutya nti tweyongere okwonoona olw'enna ekisa kya Katonda kyeyongere mu ffe? What shall we say then? Shall we continue in sin that the grace of God may increase? Anseri nedda. Ekisa kya Katonda tekyeyongera kuyita mu kwonoona. Actually, tolowooza nti ojja kugenda oyendeguze kwonoona oli olowooze mbu tofuna essirimu kubanga ekisa kya Katonda weekiri. Nedda mukwano. Tojja kugenda kubba eno n'eri olowooze nti tebaakwokye kubanga ekisa kya Katonda weekiri. Nedda. Bwetyo si bwe tukozesa ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda bwe kityo si bwe kitumalira. Wabula ekisa kya Katonda kitumalira mu ngeri entuufu eweesa Katonda ekitiibwa. Nti omukyalo oyo ng'omuwasizza ku kyalo gy'omugye ng'abadde ayomba ku kyalo kwonna nga bamumanyi, nga bw'aba yatandise okuyomba n'enkoko zeewaabwe n'embwa zeewaabwe ne pussi zonna azivuumiramu, n'omuleeta ewuwo mwana wattu n'afuuka nga Biikira Maaliya, nga ku kyalo gy'omugye basigadde bakusaasira bagamba omwana mulenzi ng'alabye yetulisizzaako bbomu, naye nga ggwe mu nnyumba ewuwo gy'omuleese olaba malayika nga weegomba okumulabako, ne bw'obeera ku mulimu ogamba naddayo ddi nsinkane omwagalwa wange. Ng'ekisa kya Katonda kikumalidde. Ekisa kya Katonda okukumalira ye mwami oyo gw'ofumbiddwa ng'abadde ayingiza ku makya mu ttuntu n'akawungeezi, ayingiza omumpi omuwanvu omweru omuddugavu owa kitaka owa bbulu, mwana wattu n'akuleeta mu nju ye n'ofuuka omuggalanda w'abakyala. Ekisa kya Katonda nga kikumalidde. Tuyige okukozesa ekisa kya Katonda mu butuufu bwakyo. Era bwe ntyo nkusabidde nti ekisa kya Katonda kigende nga naawe. Ku mulimu ogwo gy'okola, ekisa kya Katonda kikusookeyo, okisangeyo, kubanga bwe kinaakusookayo ojja kuba n'enkolagana ennungi ne Mukamaawo ne bakozi banno. Emirimu gijja kukwanguyira. Lwaki? Kubanga ekisa kya Katonda kigenda kukumalira. Mu bufumbo obwo bw'ogenda okuyingira, ekisa kya Katonda kikumalire. Nti bwe kinaakusookayo, mwana wattu, ne bw'onoozaala abaana 5, ne bw'onootuuka mu 10, ebbeere nga ligudde nga terikyali ttutu, ekisa kya Katonda kijja kukumalira. Omusajja oyo kimuzibe amaaso nga buli lw'atunula ku bbeere lye erigudde, mwana wattu alabanga ettutu. Kijja mmuziba obwongo, kimuzibe amaaso nga buli lw'akutunulako bw'ati alaba ka bbebi. Nga tekimuwa nkizo kutandika kumagamaga eno n'eri, nga buli lw'alaba omukazi asinga atunuulira gwe mukyala we. Lwaki? Kubanga ekisa kya Katonda kyakusookayo mu bufumbo obwo. Ekisa kya Katonda nkusabidde kikusookeyo mu ssomero eryo, mu institution eyo, mu yunivasite eyo gy'osomera, gy'ogendamu. Lwaki? Kubanga bwe kinaakusookayo kijja kukuwa enkolagana ennungi ne ba lecturers n'abasomesa bo. Omusomesa bwe oba n'enkolagana ennungi naye ng'omwagala ng'akwagala, ojja kutegeera byakusomesa. Bw'onaabitegeera
ojja kusobola performinga obulungi. Ekisa kya Katonda kituyambako kutuuka wetubadde tutasobola kutuuka, kugenda wetubadde tutasobola kugenda, kuyita wetubadde tutasobola kuyita. Abalala nga balabawo ekibira, nga balabawo ekisenge, gwe ng'olabawo ekkubo. Kye bayita ekisa kya Katonda okutumalira. Naye tuleme okukozesa ekisa kya Katonda kutuukiriza biruubirirwa byaffe. Olwaliro ekisa weekiri mukwano gwange, naye singa kinaakuggyibwako bijja kuba bibi. Lwaki? Ojja kuba tokyalina protection. Omuntu yenna ng'amanyidde okubeera n'abakuumi, bwe bamuggyibwako, mwana wattu aba ayambuddwa, asigala mu ntiisa. Lwaki? Aba takyalina bukuumi. Therefore, try not to use the grace of God for your personal benefits, for your personal gains, but rather to use His grace, to use the sufficiency of the grace of God for the glorification of His name. Otherwise, I love you. Take care. Shalom.